Nkweyanza munnange gwe eyekumira ku MRU TV akadeke kano nga bulijjo akapokopoko news tukutuusizaako amawulire okuva mu nsonda za Uganda ez'enjawulo n'ebweru w'eggwanga. Nze Mutaasa Mike Lubega okugakusoosootoya. Olwaleero nno tutandise n'eggulire erikulambululira ensonga y'akamyufu oba okusunsula bannabibiina mu bibiina eby'enjawulo eby'ebyobufuzi nga tugenda mu kalulu akasembayo oba akalulu akabeera akeetegekera okufuna abakulembeze wano mu ggwanga lyattu Uganda. Tunakimanya bulungi nnyo nti wano mu Uganda tulina ebibiina by'ebyobufuzi bingi nnyo nga bw'olaba National Unity Platform, NUP, National Resistance Movement, NRM, Democratic Party, DP, FDC, Jema n'ebibiina ebirala bingi nnyo wano mu Uganda. Wabula ng'ebibiina bino biteekateeka akamyufu ng'ekigendererwa kyakulondamu oyo anaaba akize mu banne ekibiina kimuleete yeesimbewo avuganye n'abalala. Ebibiina ebyetaba mu kamyufu kano bisooka kuteekateeka nkalala nga bwe tugenda okulaba nga enkalala ezo baziteekateeka ne balondamu abo bannakibiina bennyini ne babajjamu ne basobola okulonda munnaabwe agenda ate yeesimbe ku b'ebibiina abalala ababeera beesimbyewo. Kaluluko kamanye ly'eggwanga lyo yamani agenze ne neekebera ewa kyamaani waffe Musisi. Nze nva kukebera era erinnya lyange kweriri era ngenda kulonda. Twawandiisa abantu ba members 2,274,000 n'obugwamu naye nga kwabo bwe tujjako abatannatuuka kulonda ab'emyaka 16 ne 17 kiba kitegeeza nti abalonzi bali obukadde 19,840. Kwebaza nnyo obadde mulabi mulungi wa Pokopoko News wano ku MRU TV. Nze Mutaasa Mike Lubega akakusomedde Ssaabasajja Kabaka awangaale.